Yes, mu mawulire ge tulinawo njagala kubanga nkuwa okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwakoze bw'abadde mu district y'e Mityana. Ayogedde era wadde speech gye nnyinza okubanga nkutegeeza ky'oyinza okuba tonnagiwulirako wantu walala wonna. Njagala kugikuwa ogiwulirize okuva kigambo ku kigambo. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero abadde mulala n'ebigambo byayogedde bibadde birala ne speech ya leero ebadde endala era gwampuliriza oyinza okuba speech eno gy'ogenda okuwulira tonnagiwulirako walala wonna. Nsazeewo tugikuddiremu obere ng'ogiwuliriza bulungi nnyo. Oli ku mukutu gwa Redison TV bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu lwatandise campaign mu bitundu bya Buganda. Abadde campaigninga mu Busoga okumala wiiki nnamba nga program bwe yali. Wabula bw'abadde asimbula olunaku olwaleero namungi w'omuntu ng'amulindiridde mu bitundu eby'Emityana ku kisaawe gye baamututte ekiri e Busuubizi kuba nkugambye yabadde alina kubeera ku kisaawe ky'okussaza. Wabula abasajja ne batya ne bamusindiikiriza paka ku kisaawe ekyeyo mu kyalo mu bitundu by'e Busuubizi. Kakati wulire ekibaddeyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde asimbudde ng'atambudde bulungi nnyo nga tewali mbeera yonna ebaddewo. Wabula batuuse mu makubo ne bagenda maaso n'okwagala okumuyimiriza era alabiddwako nga bitundu ebimu ayitiddewo ku booda newankubadde nga n'abamu badde tebaagala ayitewo ayisizzaawo kibuli era ng'asobodde okufuna booda ne bamukalakata ne bamuyisa ekitalya paka watuuse Mityana mu tawuni tatuukidde ddala mu kibuga wabula ayise eno bbalibbali okusinziira ku b'ebyokwerinda. Jjukira DPC oba RDC w'ekibuga Mityana olunaku lwajjo yavuddeyo n'ategeeza nti Kyagulanyi tamwaniriza mu kitundu kye ng'alinga ategeeza nti ekitundu kikye. Kakati njagala kuwa sipiiki ey'ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde. Njagala owulirize kigambo ku kigambo ng'abamu ku bannayuganda bamwegesa amaaso era nga sipiiki gy'ogenda okuwulira nkugambye tonnagiwulirako wantu walala wonna. Ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde olunaku olwaleero tonnaba kubanga obiwulirako ewantu wonna okusinziira ku mbeera nga bw'etambula. Ebigambo byayogedde ategeezezza nti ayina ensonga lwaki abyogera mu Buganda ate n'abyogera bw'atyo mu Luganda ate era n'abyogera mu ngeri gy'abyogeddemu. Newankubadde nga babadde bamuziyiza okutuuka asobodde okubeera ng'atuuka. Kati njagala owulirize speech yonna kubanga si mpanvu. Speech agiweredde mu nkuba, enkuba era ebalemesezza tagimaliriza bulungi. Ayogedde byayogedde n'atuuka oluvannyuma lw'enkuba okuba nti ebadde nnyingi nnyo n'awalirizibwa okubeera nga speech agikomya mu kkubo n'aba ng'asobola okweyongerayo. Ne wenjogerera kati akyagenda maaso n'okutambula era nga nkakasa adda Kampala oluvannyuma lw'okubeera nti olunaku olwaleero abadde n'olutambula lumu. Wabula njagala owulirize speech ye kigambo ku kigambo owulirize biki byagambye abantu b'Emityana era n'ategeeza nti obubaka bwawadde ab'Emityana obubaka buno ayagala bugende eri abaana ba Buganda bonna. Baamuganya okutambula atuukidde ku booda baazibye emisanvu era kigambibwa okuba nti waliwo n'abamu ku ttiimu ye abaakubiddwa obubi ennyo nga tamanyi na kumanya oba ne wetwogerera bali mu mbeera ki. Wabula njagala owulirize ebimu ng'abyogera nzije oluvannyuma mbeere nga nkwongera yowuliriza. Nga bagaddewo ekkubo lyonna ne bagamba nnyina kugenda kitalya nga baagala awe Namayumba mbadde mbuzaayo dakiika 5 oba 3 okutuuka wano naye ne bagalawo ekkubo ne bagamba sirina kuyita mu kkubo ddene. Abo abasajja nga bakulembeddwa era nga bulijjo bakozesa omu ku mmwe bakozesa bamu ku mmwe ne bagalawo ekkubo naye nabagamba uliriza nabagamba mu campaign eno nyina okutuuka eri abantu oba mbatuuseeko ntya oba mbatuuseeko ntya. So bwe bagaddewo ekkubo nga tewali akkirizibwa kuyitawo ne bakokinga n'emmundu zaabwe nemba mu motoka nempitawo era wano ntuuseewo na bodaboda. Ebyo tebabinkoze okwetoola eggwanga lyonna naye bwe natuuse wano mu Buganda ne batandikirawo. Ku mulundi guli mwatulonda sizze wano jasi basa bakalu baganda bange kuba bangi saabatuukako saafuna mukisa gwogera nammwe naye mwanonda mu buli kitundu n'ababaka be twabasindikira mwabalonda kitegeeza nti abantu b'omu Buganda mwategeera ensonga. Era bonna gye tugenda okutuuka situukayo butuusi kubasaba kalulu kuba mmanyi ne bwe situukayo akalulu mwaka tuwadda. Njagala kubatuukako mbatunule maaso mbabulire kye mulina okukola mbabulire nti ekiseera kye kino okwenunula oba okusala okusigala nga muli baddu forever. Baganda bange mwenna bampuliriza manyi bulungi ti bwe mbadde neetoloola ebitundu by'eggwanga ebirala byonna nga njogera ku bibaluma tewabadde kiboogerawo kubanga bamanyi byenjogera bituufu.
naye mbabuulira nga nsinzidde wano nga tuli wano Busunju njagala bategeeza nti nzize wano mu Buganda okwogera okunyigirizibwa abantu b'omu Buganda okwogera kutulugunya engeri gye batulugunyamu abaana ba Buganda engeri gye batemulamu abaana ba Buganda engeri gye babbye abantu ba Buganda naye nkakasa bonaaba tebunnatwongeera ng'abalya Museveni mu ngalo bagamba awo mulaba kati asosola mu mawanga lwaki ayogera mu byeho ku by'Abaganda ngenda kwogera ku buli kintu nga njogera amazima lwakiyita obusosoze kiri gy'oli ate ekyennaku basinga kozeseza ddala abantu bammwe basinga kozeseza ddala abantu baffe balondamu oyo gwofanaganya erinnya omusirikale akulembedde abasirikale abagadde oluguudo neme kutuukano Busunju gyendirana Lugave bamuyita Mukiibi oyo Mukiibi bwe maze bayitako nga tebakyalina kyakola bazze nga batomera abaana simanyi oba bakyali balamu simanyi oba bafudde naye ntumye ettiimu egendera bembeera abaana bwe gye balimu ebyo nno babikola tuleme batuukako babikola tuleme kutunulagana mu maaso kubanga mmanyi bwe tulabagana mu maaso baganda bange waliwo amasanyalaze agali wakati waffe manyi abali ku Facebook mushalinga video tulabagana mu maaso waliwo amazima agali mu makati gaffe Facebook muganda nga mmoja ku TikTok manyi tulabagana mu maaso waliwo kwe kyojja okulaba nange waliwo kyenja okulaba wanyinti bwe tulabagana mu maaso waliwo kyojja okundaga nange kyenja okulaga maze kibagamba tetuli wano kubanga baagala nedda tetuli wano kubanga basiimye nedda tuli wano kubanga tukooye okubeera abaddu baabwe era njagala bakakasa baganda bange nti n'okuyitako ebyo ebiggwa bye batadde mu kkubo sibiiseeko kubanga baagala mbiiseeko nga njagala balaga nti nammwe musobola obbiyitako bwe muba musazeewo vuga vidiyo nammwe musobola okwejja mu buddu bwe muba musazeewo kale akalulu bakayita protest vote twababuulira bwe twajja wano ababaka baffe bwe bajja ne bannayogera nammwe mwenna twababuulira nti twali tulese ekirooto kya Uganda empya ne tubabuulira bye tusobola okukola bye sigenda kudda mu bizibu byabwe mu abantu ba Buganda mubimanyi sigenda babuulira lwaki abaana bamwe naddala b'obuwala batera okweyita amannya gaabwe ag'ekika kubanga erinnya lye lyafuuka ekikolimu ku ttaka ly'abajjajjaabe sigenda kunyonyola lwaki bannannyinammwe bannakamatte bannanyonga n'abalala kati babeera kunyonyi nga babatwala bafuuke bakadaama ne bwaba alina diguli sigenda bibabuulira ebyo kyenjagala okwogerako nti waliwo ekisobola okukyuka kyenjagala okubategeeza nti bano abantu batumisa okukwatagana kubanga kisoboka nebadde ebitundu bya Busoga byonna byonna mwalabye ng'enkyukakyuka abaana bajagala mwalabye manyi guno omulembe buli omu abalaba ekigenda mu maaso mwabirabye naye era bawande baŋŋamba kati Bobi bwonna ogenda e Buganda kigenda kubeera kitya abaana ba Buganda mbasaba mweno sizoni muddemu ekyo ekibuuzo ensi yonna yonna erabe nti mmwe mwaleeta Museveni wano era mwe mugenda omugobawo Museveni teyereetangako wano nedda bannyaffe ne bakitaffe be baamuleeta wano yali tamanyi na byalo kuno baali tebamanyi na bitundu kuno bannyaffe ne bakitaffe be baamukweka naye kati ffe abaana yatufuula baddu ku ttaka lyaffe ndi wano okubategeeza nti kisoboka kana akalulu basebe ne bannyabo osika eka bulijjo mumpulira bulungi kana akalulu sika eka bulijjo kana akalulu bakayita protest vote tufuna abakulembeze tukuŋŋaanya abakulembeze tulonda abakulembeze naye ekizibu kya Uganda okumala emyaka 40 egiyise bamuyita omugwira Yoweri Tubuhabulwa Museveni era nga sirumye mu bigambo byange missoni gye tuliko yakujja Museveni n'abamulya mu ngalo mu ntebe ekyo twandibadde twakituukako dda basebo ne bannyabo ekyo twandibadde twakituukako dda singa ffenna tuli banyiivu ekimala twandibadde twenunula dda singa ffenna tuli bakoowu ekimala twandibadde twenunula dda singa ffenna tuli beesigwa ekimala ku mulundi guli basobola otuyingizaamu abantu bangi nnyo ekyomukisa omulungi tusobodde okwekenneenya n'okubapepeta n'okumanya ani yaani abakulembeze bangi nakera ku makya ne mbakunga nga njagala bave mu mmwe bakinyozi bave mu mmwe bannakatemba bave mu mmwe abalimi bave mu mmwe ababodaboda era mwasitukiramu nsaba mwekubireko mu ngalo
tugenda mu kulonda kuno basebo ne banyabo nga kuno kulonda bakuyita vaawo mpitewo kuno kulonda kwe kugenda okusalawo oba tusigala tuli baddu oba twenunula nabawoninga emyaka 5 egiyise nembagamba singa Museveni titulina okwenunula naye singa tulema okwenunula singa Museveni adama nakwata ensi yaffe emyaka emirala 5 tekigenda kuba kirungi nabawoninga nembagamba buli Museveni olunaku lw'amalanga atufuga tudde mabega ennaku 5 buli mwaka gw'amalanga atufuga tudde mabega emyaka 5 bwekyo bwe tubadde okuva mu 2021 okuwamba abantu baffe kweyongedde ettemu lyeyongedde obubbi bweyongedde n'okutulugunya abantu kweyongedde naye tulina omukisa ogustopinga ebintu ebyo tulina omukisa kekano akalulu ketugendamu nga mbasaba titemugwamu maanyi abantu ba Buganda mwenna temukkiriza muntu yenna Museveni nakyemalira yayiyayo n'abo abagezaako okunfaananya erinnya alowooza bebanze kyemugamba nyinza obabuzabuza n'omuntu nkimanyi bulungi ntinyama mukimanyi kakalu ketugendamu kalimu tiyagasi kalimu emigo natubaliridde batufe tufe enkuba etonyera kino kibategeeze kama abaana ba Buganda bali wano mwabato baleero bagamba nti abaana baleero enkuba etonya tugenda mu kampeyini eno gamba munno nti nze maliridde buuza munno nti gwe maliridde ogamba ekyanto monna mukadde ayinza okulema kati mwabana wano olwaleero mwabampuliriza naabo abampuliriza ebweru w'ekitundu kino n'Obuganda bonna njagala obajjukiza baganda bange tutulina omukisa ate omukisa guli gumu okwenunula ku bano bannakyemalira abadde ne babba ettaka lyaffe ne bajooga abantu baffe abazala bakabaka baffe ayagala okwefuna kabaka ku ttaka lyaffe n'abamba abataka bassaabasajja baffe tumugobe mwenna abali wano nze ngambagamba tuli omu asobola okuba Kyagulanyi ayinza okunemesa okubatuukako simanyi oba negye ngenda n'atuuka naye bakabano bwe butuuka mbeera ntuuse bwe butuuka mbeera ntuuse naye musobola okikola baganda bange tusobola okikola njagala okubaliriza nga mbagamba nti Abasudaani bakikola era ne bamugoba Abazimbabwe Mugabe takyaliyo njagala bagambe Burkina Faso bakikola Tunisia bakikola munyivu banaye munyivu banange munyivu Chitiwa cha Buganda chava nafe tujikumeka people power people power NUP everywhere NUP amalize milini bigambo kambaruye milini bigambo baganda bange jagala mumanye emyaka gye tulimu mwaka gwe tulimu tufananago ga 1962 njagala mumanye guno mwaka gwe tulimu tufananago gwa 1986 naye njagala okusingira ddala mumanye nagamba abantu b'omu Buganda bataata baffe ne bamaama baffe tebaali bagoba abazungu tufune independence tebaali bagoba Obote Museveni ajje bonna baali mu myaka ng'egyammwe kati gwe oba wetunuulira enga gongo omubuuka njagala wegambe
nzego mupakole kaira kwa Buganda njagala wekambe yenze nkwanga kwa Buganda njagala wekambe yenze namukusi kwa Buganda njagala wekambe yenze walakina kambe yenze sonko bonna baliwo tuli wano kubanga tuli wano kubanga bagana okuwanika tuli wano kubanga bagana okuba abaddu nasaba mugana okubeera abaddu mugana okubeera abaddu abaana bamwe tebalibeera baddu mugana okubeera abaddu abaana bamwe tebagenda kubeera bakadaana mugana okubeera abaddu abaana bamwe bagenda kweyagalira mu nsi yabwe nabalina okwekulira okama bakulembere tugende tulwane tuwangule tutaase ensi yaffe okama balakokonye ekigataka kikolewo ekitawangawe kugambye ekiri emabega abaana bagoberera wakati mu nkuba Justice Muyange General Kiriana alibadde nkulagayo naye abantu b'ebusunju tebapowa abantu b'ebusunju tebapowa kwe bali bawerekera president waabwe wakati mu kuyimba ennyimba abantu b'ebusunju kwe bali emabega bayitirivu ne maaso okwerekera president waabwe wakati mu nkuba nkugambe kano katika kibiriti Uganda kerina kali kamu bwe kazikira bwe kati muganda wange kano katika kibiriti bana Uganda ke balina kasigadde kamu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu bana Uganda ke musigaza okukoleza mukumise obuti bwa sigiri bwenjogerako be bakandidate omulala omusanvu oguliwo. Alright, oli ku Ghetto TV erinnya Buganda Ronald Mugenyi. Kino kirango banange alonze ku simu yange Samsung S22 bambi ekola mirimu mbasaba agironze yenna bambi nkwegayiridde simu ekola mirimu gintuseeko egwiriddawo mu kavuyo police enamayumba police webadde blockingira president aleme kuyita ku main awo wegwiridde so yenna agironze bambi nkusaba gintuseeko yenna agironze nkusaba bambi gintuseeko muganda wange tutambuze simu emwe batemalako twetaaga simu bbiri bulijjo ze tukozesa. Samsung ya silver era bw'ogibikula bw'otyo olabako ekifaananyi kyange bw'enaabanga bwegudde toyenoonese naye bw'eba eyonenese ojja kulabako ekifaananyi kyange Samsung S22 Pro. Bambi nkusaba mu bulungi bw'oba ogironze tusobole okwanguyizaako entambulatambula y'emirimu. Alright, oli ku Ghetto TV live. Oli ku Ghetto TV live muganda wange okutuusaako embeera yonna nga bwetambula. Dani sina ani akuyita? Ani akuyita Dani? Esimu yange. A good day. A good day. Yeah?
oli ku Geto TV muganda wange olunaku olwaleero ebusunju mu Mityana bwetyo bwefaananye elaale y'olunaku olwaleero laale bwetyo bwefaananye ebadde mu busunju mu disitulikiti ey'Emityana naye nga tukyagenda ku laalizi endala tulinayo laalizi endala era mu Mityana muno mwennyini n'olwensonga eyo baganda bange mubeereko tugenda kuba tubaweereza erinnya nze Buganda Ronald Mugenyi. Alright, ambuze namba yange y'essimu eri 0776 8266 15. Abuuza enamba y'essimu eri 07 ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.